So you're going to say load more, then you see all these jobs. Kansubire eno video ebadde useful. Mwasuze mutamwana bannayuganda gye muwangalira olunaku lw'olwaleero watching a video eno eggweyo until the end kubanga tugenda gitegeera baleetedde emirimu gya Australia. Abantu abasinga mugamba tetulaba emirimu tebatukubira, process tetambula, biki naye omanyi reason why okwata mulimu n'osindika busindisi. Kati bw'onookwata omulimu bagenda kusooka owandiike, then after at the end of it all bakugabe munnange tetugenda kukola ki, tetugenda kugira, tetugenda kuwa because of oli wala oba okitegeera. Naye gwe kennyini ogenda kukola otya filtering gino emirimu nga gwe kennyini tonaba kuwandiika. Ebiseera ebisinga kwata emirimu gino eno ogifiltering oba okwate emirimu gino osooka ogisomeko. Waliwo omulimu nga bakugamba twagala omuntu immediately nga ali mu Australia. Kati gwe lwaki oba owandiika ku mulimu ogwo oba okitegeera. Kati abantu abasinga leero ngenda kubeerako live, waliwo n'omuntu agenda okujja era yayitira mu bino ebintu ng'abyekoleddeko ye kennyini yakola CV ennungi. Abamu mubadde mugamba banne CV tetugiraba biki bimanya nga tebatuddamu because you are making bad CVs. Mbalaze engeri we bakola CV, mbalaze engeri w'ogenda okukola gwe kennyini oba oyagala nansi ng'oba olina omulimu ku internet ku Google bibeerako. Gwe genda okwate gundi eyo yennyini ogende ku gundi gye nakulaga ku email yange ku gundi ng'okola CV ku Europass. Okole naye ng'okoppa wano oteeka wali oba si kyekyo okozesa ChatGPT okwate ebigambo biteekemu byo ebigambo byereete ebigambo nga birungi bikolere CV ennungi. Trust me, they will call you. Oba okitegeera bajja kukubira. Gwe lwaki ogamba tebajja kukubira mukwano? Katugende kankulagekoko emirimu egiri mu Australia okitegeera. Gwe nkulage mu speed eyayiriyiri saagala kumala budde. Genda ku Google yo oteekemu kandabe obugambo ono butonotono. Okay, oteekemu Australian workforce. Wonooteekamu Australian workforce, actually eno agency connectinga ne employer oba oluusi gwe nga gwe tobasasula wadde n'ekikumi. Waliwo bakonimeni babeerawo oba bakoni women nga bakubira amasimu nga basobola okusaba ssente nedda toziwaayo. Ate era ne bwe nga agency ekugambe mbu okukola ABCD and you have to pay. In most cases osobola okwekolerako ebintu nga toweetaaga kuba kugira kubanga tewali kirala kyeweetaaga. Kwogera nabo n'okola appointment n'omaliriza bwe bagamba nti omulimu bagufunye then n'okola process. Era ne bakugamba mu biki bagamba I can do this process by myself. So osobola obyekolerako bakugambye gundi biki byonna tewaliiwo kizibu. Era beerako ku live omwami agenda kujja alayogera ebintu bino nayongera okubitaanya bulungi ye bwe yabikola. Kale genda ku Google yo oteekemu link eri awo mu bwansi awo era nga naye wogiraba Australian workforce. Jangu waneeno okkirire ndowooza olaba we bakugamba wano biki sigenda kubirwamu nnyo. Then ojje waneeno kati ndowooza olaba waneeno. Kati wano biweddeyo. Gwe kyokola genda wano waggulu waneeno. Wano waliwo looking for staff, looking job register, bookkeeping biki contact us. Ate naawe kennyini osobola ba contacting n'obagamba neetaaga omulimu. Naye bino ebintu biri real oba tebiri real. It depends on you. Naye nga towandiise bubi kubanga Abannayuganda muwandiika bubi. Olaba nze kennyini gw'osindikira anyhowly n'onsindikira high oba okitegedde it is not good. Nze nyinza okuba nga sijja kuddamu oba nga sijja kugira abampereza high oba biki sibaddamu. Gira gundiyo bulungi tomanyi okole gundiyo nga bulungi. Hello madam, how are fine biki owandiika ekintu kyo. Trust me, I will reply you. The same thing these people are going to do. Wemanyiza okukola ekintu nga kiri fomo kubuulire. Okay, genda waneene wali job okwatewo. Wokwatawo bagenda kuleetera waneeno bagenda kugamba register for work in general oba ne bakugamba apply for current jobs. Genda waneeno ku current jobs okwatewo then ogenda kujja ku gundi ku page efaanana bweti. Kati waneeno otugenda filteringa batya. Tugenda kukola bwe bati. Wano waliwo blue collar work, waliwo general, waliwo other areas, waliwo white collar jobs. White collar jobs abantu abatula mu office. Kansubire mulaba bulungi. Okay, ate wenyi zooming ennyo ebiseera ebisinga bwate mulaba. Okay,
waliwo white collar jobs, waliwo beach ebintu bityo. Country oyagala ku biki bwe bityo, oyagala wa city oyagala ki. Gwe kenyini we filtering emirimu wobanga gwe tofaayo mirimu jonna, you cannot filter, ojja kulaba jonna emirimu ng'ogenda mpola kati kanzoomingeko such that tulaba gye n'emirimu mpola. Gwe kenyini gye ttaanya emirimu sooka ogisomeko olabe bantwala oba tebantwala, okitegeera. Naye obuzibu obukiriko nti most of you just omala gasindika mulimu ne batakubira and you lose it all. Oba kitegeera nogamba I applied naye tebankubidde, I applied tebankubidde. Gwe wala okubeera disappointed bwe batyo. I advise you okufiltering emirimu. Kati waneno bagamba early child teacher. Kati waneno bakugamba bagala leading national recruitment company bagamba bichi we are looking for child teach bichi to start immediately. Kati nga gwe oyinza okuba toyagala starting immediately ng'oli Uganda nga bigenda kubeera mu process, osobola okujja waneno n'ogamba kansooke ndabe guno omulimu guli gutya, baagala visa sponsorship oba tebaagala. Gwe kenyini gukonemu bano bakugamba you will need to provide education and care bichi. Gwe kenyini omulimu ogwo gukoleki gusomeeko. Requirement to hold a complete bachelor bichi katobanga tojirina, why are you even applying? Obo kitegedde awo manya kagudde. Kati gwe kenyini nga bagamba if interested candidate click on the apply now button and submit for your fully kanjire oba nza atalaba bulungi oba amaaso atera gawongedde okufa, I don't know. Okay, actually they are too small. Ne bagamba apply now, submit your fully updated resume online, easily readable, work preferred, word preferred. Make sure you provide correct mobile number and email in order to contact you. Ndowooza olaba okitegeera. Kati wano somako olabe oba banaayagala omuntu wewabweru webanga tebakitaddeeko basindikira olabe. You understand? If you have the qualification, trust me, abanassa temukola bintu ebyo. In most cases these people bana abantu binene bakubayo amasimu oba ne bakebera mu registrar. Tulina bintu bya registrar emirimu gijjoko. Blue collar work bichi kati osobola okulaba wano bagamba ba packers obo kitegeera. Katulabeko wano katono bakugamba waneno, let me zoom a little bit banange ndabe. Okay, kansubire wano tulabawo. Wano bakugamba pickers, packers, rebarers bichi bwe bityo oba mayebo rebarers bichi yeyo group eyo bagamba yo daily duties bichi okuparkinga okukola ki previously work bichi Monday to Friday willing. Kati gwe kenyini osobola webanga tekuli visa sponsorship osobola okubasindikira ng'okoze bulungi CV yo bulungi n'obasindikira n'olaba. Naye in most cases kati nga jenene emirimu bagalanya abantu abali mu nsi eyo oba kitegeera willing to undergo police check. Gwe kenyini reliable transport bichi kati nga gwe kenyini bino emirimu bwe giti giyinza okubanga bagala muntu wa muli mu nsi naye nga tebakyongedde. Kati ndowooza olaba there are very many kind of jobs. Igwe kenyini andaba mukwano emirimu kwegiri. Mulekera okunsindikira message mu inbox yange nga mungamba nze nakola bookkeeping, siraba mulimu gwa bookkeeping bannange nze sigenda kunoonyeza mulimu gwo, but I'm going to give you the website. Gwe kenyini you pass through it ogiyitemu gwe kenyini olabe nti guno omulimu ngusobola guno omulimu sigusobola. Omuntu yenna ataasoma, you are going to talk with these people one on one. Kati nga wendi waneno you explain to them, you talk to them. Nokubanga oluzungu sirungi kubanga Uganda tetutwalukozesa ne lubanga luli lutonotono bwe lutyo nga accent si eriawe ennungi, so long as you bajja kutegeera oba kitegedde tofaayo naye oyina ebiwandiiko kyekyebuuzibwa. Try my dear, try my darling, try it. Warehouse team member, try bambi oba kitegeera. Gino emirimu njibawa waliwo emirimu mingi oba kitegeera. Gwe kenyini gwe aba wejirira. Kati kankulage wejiba jiweddeyo. Kati kangeze nga waneeno let me even okay njizenyo wejiba nga jiweddeyo gamba wano load mo
then ogenda kuloadinga mo bwotyo then ojje waneeno kati ate enjize nnyo. Okay, kanzireyoko. Okay. So you are going to say load more, then you see all these jobs. Kansubire eno video ebadde useful nnyo gy'oli. Giwatching kale gwe oba tojagala gisindikira omuntu oba kitegedde tobuuka bulango kubanga buno obulango bwe bunnyamba. Mbegayidde bannayuganda mulabe video commenting awo kyotategedde kikomenting kaawo commenting awo don't likinga o sharing o commenting ko naawe wansi okitegeera kinyambe in case nina ekintu kyenkozeemu ensobi n'ŋŋamba ne ŋŋamba okay kino nkitegedde sigenda kuddamu kikola. I love you all and may God bless you.